General Muhoozi kaine rugaba mwina masawo nga akakasa akatambi ogenda kubanga okefunira ku masawo Bobi Wine wamana ye tebinaba kugwa bafuti soja ate nabo batadise wamma okwelyamu entama bafuti soja bali ku ground batabukide bafuti soja abali mu diaspora nakakatambi ogenda kubanga okefunira ku masawo penge avuddeyo natabukira omwami Lutamaguzi nga waliddemu Bobi Wine olukwe n'ebirala byonna ebisingawo ogenda kubanga obifuna wano ku Surveillance Extra Karoka Sita yejjuse ennyambala ye eyamusubisa omusajja omugaga antayira wa SB4 naye moyina masawo vinka naye tarubuze mugamba mutya mwasibye mutya kansubire nti muri bulungi ba mikwano ngenkola yaffe imbasaba video no mujimpe like era nensaba gwe wenna atandaba ku subscribinga wano ku Surveillance Extra nti mukwano subscribinga era nyigene mu notification bell mesuwanga byonna bimba nteekayo wano ku Surveillance Extra nyo okusabira ko mmwe na rada bakosefu tinsaba ekisa kya mukama ate kibatuuke kuba mikwano Suvi Airport pick up and transport service badiyale tukola ku byentambula so toddeeyo n'omenyekana taxi na basi ng'ate weetuli tukolera kuddala ku byentambula munnange nno abantu abamu bavudde ne boogera ebigambo ebinene ebisongovu eri omwami eyavaayo n'ategeeza nti wali eno awangudde n'ebirala nze sigenda biyingiramu wabula yabakama oli ku pasenti yange obba oli ku pasenti yange ogaba okulafuubana kwange kwonna tokuwadde makulu nga munna Uganda okuttibwa kw'abaana baffe bonna ababifiiriddemu tokuwadde makulu abaavuwaziddwa tobawadde makulu abalemaziddwa tobawadde makulu abatambudde tobawadde makulu abasibe tobawadde makulu kyokka nga gye bali mu kkomera lino lye libadde essuubi lyabwe oli ku pasenti yange ogaba byabakama oli ku pasenti yange ogaba gw'omusuubuzi towadde mulima kitiibwa kyokka nga ate omulima bw'ataleeta birime mu kataleko naawe abaana bo tebasobola kufuna kyakulya oli ku pasenti yange ogaba yogera ekintu ekituufu kye wakoze vaayo weeyambe weetaase vaayo weeyambe okole ekintu ekituufu Simon Mugenyi byabakama kano ke kaseera naawe okugasaako ku bannayuganda bakugumiikiriza ebbanga naye okugumiikiriza tekitegeeza nti tebategeera just babadde bakutololeetinga era nga bakuvuga kukutwala wano naye bw'otakola kintu kituufu ku luno wano oyinza obutasimattukawo wano oyinza obutasimattukawo Simon byabakama bw'otakola kintu kituufu oli ku pasenti yange ogaba entuuyo zange n'okulafuubana kwange konna amasasi n'ettiya gaasi n'obuwaŋŋangusa ababulimu n'abalemadde n'abafudde bannamwandu bamulekwa bazadde be bafudde bakitagenda tobawadde makulu Simon byabakama oli ku pasenti yange ogabula oli ku pasenti yange ogabula munnayuganda gyenonere ekirungi nagamba timazima teyeekweka ne bwogezako muzibikira awaguza era najja neye displayinga mazima mumulabye bwe yedisplayinze kakati kiri gye muli mwe bannayuganda bannange okwenunula kubanga guno gwe mulundi gwokka era gwe mukisa gwokka gwe musigazzaayo if not today then never akaseera k'ebyobufuzi kabaddewo tuzannya ababizannye awo wetuli bantu bange nga nammwe ate wembirabiddeko mu katambi abantu abamu banyiivu bakaaba baagala bwenkanya bo bagamba ebyavuddeyo tebabisiimye kyokka ate abalala basanyufu byansuso naye ng'ensi bwetyo kyemmanyi bwetambula munnange bwe tweyongerayo ewa Karoka Sita ono nno avuddeyo munnange n'atubuulira ekyama atubuulidde nti ennyambala ye embi munnange yamulemesa omusajja omugaga era we yali ng'amukyawa omusajja oyo yamubuuza kika ki eky'emmotoka ky'oyagala munnaye Karoka Sita n'alonda ekika ky'emmotoka kyeyali ayagala bambi nga ye amanyi nti oba omusajja akimukoledde nga mu kusanyuka kumbe omusajja agenda era tamattakomye ku ekyo n'atubuulira nti mu kaseera ako Febusi we yajjira kale n'amunaazaako oba n'amubudaabuda okulaba ng'amuzza engulu atejjukira era amaze okufuna olubuto mu musajja oli omugaga munnange eyamulekawo olw'ennyambala ye so omwana si waffe Febusi munnange waliwo ekiboozibozi ekitambula ekya
Baby Gloria wamu ne muganda we Jolly mbu munange Jolly ayagala bawa Baby Gloria Mr. Jonathan Mbareka banaki ekigambo kyo kireyo kiyitingana naye nga womanyi nti maama waabwe mukazi atyera ntama avuddeyo n'agamba nti bannage mwesonyiwe abaana be kubanga temumanyi wa gyabajje naye nga ne mukyala SB4 anteyira munanga asazeewo olunaku olwaleero ati atukubiremu oba yene empale gye bayita bolo bottom naye nga takomye ku ekyo ne yeebaza ba social in-laws abagambe nti munange badiyale mwebale bambi okumusomosa ne mumuzibula amaaso mu bintu by'okwambala mbu ye yali tamanyi bintu byakwambala nga yeyambaliranga wasanze naye nti okuva ne mwamukwatako ne mumuvuma Yesu wadde byamuyisa bubi naye ate byamugunjula mbu kati ennaku zino yayiga okwambalako okitegedde ekintu ekyo munange nkuvuze butereevu paka ateewa pengepenge onono si musanyufu eri awo omwami Lutamaguzi agambye nti ye kimwenyamiza nnyo era kimugijje enviiri ku mutwe okulaba Lutamaguzi ng'ate ali mu kkayanira obululu bwe ekifo ky'okkayanira oba ky'okkunga abantu bagende babanje akalulu ka Bobi Wine oba Robert Kyagulanyi Center mukali ngenda kubanga mubatuusako maaso wano namwe musobole okumwerabirako badiyale ate tusobole okweyongerayo nagaleero era yagambye munange yeewuunyiza abantu kuba Suvi Airport Pickup and Transport Service bakasitoma baffe abalungi nyongera okubajjukiza nti emiwendo gyo twagisaliddeko ddala nga woolabaawo ate nsiiba nkibagamba nti bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service mukwano nze siseererako ddala oyagala kugenda mu kyalo oyagala kukima mu kyalo oyagala genda ku pate oyagala genda ku birthday oyagala kulya ku zizo kiki oyagala kunona ku kisaawe oyagala kutwala ku kisaawe bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service ate badiyale wojja nongamba munange baddala Suvi sente zonna zirabye naye ekyamazima siziwezaawo nja kusalirako oba okitegeera kati so gwe wenna atanaba ku bookinga Suvi Airport Pickup and Transport Service onongojja n'akusalira nako olinze ekimukwano bookinga Suvi tweyongere bwe tweyongerayo ewa vinka wamu ne bba munange wadde gye yeesimba tibyatambula bulungi emanyi baamumega akalulu naye era ekyo tekyabalemedde kujaguza birthday ya muwala waabwe era ng'eno nno bajjaguzizza olunaku lw'ejjo bw'atyo Mukama bwe yasiimye n'amwongerako omwaka omulala naye nga bba wa vinka yavuddeyo n'agamba nti abantu baamujubisa ne bamulaga nga bwe bamwagala kumbe baali baagala abatwalira omuyimbi nga ye mukyala we Vinko manyi bambi mu kampeyini eyo yakoze kyamaanyi nnyo nnyini ddala okubanga asanyusa abantu abajjanga kale bwe tweyongerayo ne bafuuti soja bano nno beekumyeko omuliro obanga beesituddeko olutalo nga bano bakibiina kya NUP abali ku gurawundi bavuddemu omwasi oluvannyuma lw'abafuuti soja abali ebweru wa Uganda okugeza Dubai, Saudi, UK, South Africa okubavuma oba ne babayisaamu amaaso nti abali ku gurawundi tebalina kye bakoze kyokka ate nga mukwano eby'oku gurawundi biralamuko okusinga ebyoli ali Metro nemanya olutala twagala mutaka balamuzi nengamba okay mwezi nembizo nozinza samidono ku internet oyo omwali kisakadde yabulire yali kojjanga bulya owuliriza tano wange nze olwokunyale bano baana banjigideko okwasa mande sibanyigira sibifula nko pasono na muntu yenna era nembizi ya kisaka gye nsoose enembizi ya kisaka gye nsoose tuswana mbira bambimanyi byayagala no matako byayagala mbu tuswale tuva ku nsonga enkulu tuddamu akati batasosi muvunane akati tuvane honorable guni lwaki honorable muliwa mulinga amazi tuvunana bannayuganda mwenna nkiddamu bannayuganda mwenna mulinga amazi mulinga amatako lwaki mufayirize Kyagonyi Center kubanga gugwagukoze Mr. President nkusaba kwendi ku live sagala menga guni teriko kwendi mungambe nti kwendi obasiriko namwe mungambe temusirwairako webali location yote eriko location teriko kana oba kweri kanyimano mbasabe wano wamala wano munda bamwe bifala Mr. President nikusaba
bano bannayuganda bwe bakufeyiringa basuulewo wallahi amagezi gajja kujja ku mpaka. Bino binnayuganda oyamba byo fe banyini mufunga bannayuganda amagezi gajja kujja ku mpaka. Mr. President kusaba abana oyina abatoota balungi n'omukazi oyina ne ssente oyina buli tetogomba kirina bannayuganda basonga okwesiriwaza basuulewo balekewo amagezi gajja kujja ku mpaka mu bino ebitwe bikalu bajja tegera ku mpaka basuulewo obalekewo. Bano balowooza mu bino bibyo nga gwe Kyagulanyi balowooza bibyo nga Ssentamu kumbe ebyaffe bimatako tutamba bitubuuza Sadamani mutukoze mutya birowooza muffe basadamani yeffe tulina okubawanjiza akalulu lwaki mbekuba nibwe wa Sadamani fatubadde abasale mu kanoonya. Engaging turning. Your camera is off. Static. No. Static images of being away. Embeera bwetyo munnange bweri bafuuti soja abali ku ground batabukidde bafuuti soja abatali ku ground bagamba nabo baba baagala nnyo bejjire ku ground wamma balabe ekiriwo kale ebyo nga tubitadde ku bbali nkuvuze butereevu paka ate Ewa Gen Muhoozi Kaine Rugaba ono alina byayogedde byewuunyisa ye agamba n'ekibuga Kampala takitegeera. Kwegamba yo obulamu bwe amanyi kubeera mu balakisi amanyi kubeera mu nsiko so abantu tabamanyi tabategeera kati mbwe muddeyo ne mwogera omugambo ati biki ye mukwano ye abeera biza ali mukola akatambi ngenda kubanga nkabalekerako maaso wano namwe musobole omwewulirako nyongero bajjukiza tambula ne Suvi Airport Pickup and Transport Service togenda kwejjusa ate ku miwendo ku bbeeyi ya nsiko. Like this is the first time I've ever seen this place. You people need to introduce me to Kampala. I don't know Kampala at all. I am like a foreigner in this city. I was saying, are we in Dinda? Where are we? So, all we know is the bush and the barracks. That's all. That's all. From year to year. Either you're in Karamoja, or you're in Muhoti, or you are rushing to Gulu. That's our life. Before you reach Gulu, they say, no, you have to jump on the plane. Something is in Somalia. You go to Mogadishu. Actually, I used to tell, I used to tell the commanders in Mogadishu, I used to say, this is my holiday now, Mogadishu. At least 1 week of no phone calls, because Uganda, your phone never stops ringing. So that's our life. I thank President Museveni for the Commander-in-Chief for giving me an opportunity to discover Kampala. Now maybe I'm going to see more of Kampala. You have seen me dancing twice today. It has never happened in life. I never dance, never. But today I've danced twice because I'm happy to be with my people, with my generation. Team chairman, they are amazing people. And the other teams, all of them, Revolutionary Guards and Avengers and original. There's one called Original MK Army. Then there's MK Army. So we still need to get the name sorted out. But they are all great people. There's been some kind of confusion that these groups are anti-government or they're trying to challenge the government in some way. Never. How? Me, I call them self-defense groups. Because people in Kampala had been so intimidated by the opposition that they formed these groups for self-defense. And you can see how, as they were saying themselves,
how the situation has improved for our young people, our young supporters in some of these urban areas. I want to and I think the reason they are so effective is that they have the correct ideology. The ideology, as we used to say in the military, they are ideologically correct. They know where this country came from, they know where it is, and they know where we need to go. That's why they're such a positive force, and we must all support them. You cannot say Uganda should be a colony again, and that's your ideology. You've seen them. They were been talking about social media. Somebody comes and says, the colonizers were better than you. How can you say that and you call yourself a Ugandan? The colonizers were better than your own government. So these people have a correct ideology, and that's why I'm very happy to be associated with them. And I think they're doing a great job, and we should continue to support them. We need more of this in this country and less of the other. More of this and less of the other. And now that President Museveni has given me a chance, and as my fellow commanders were saying, I am somebody who's very passionate. I was very passionate about the army. You all saw me. I used to call them my soldiers. People would say, why are you calling them your soldiers? They are not. No, it's because I love them. I love them. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tuchaddeko ewa Sheikh Asiraf Dembe. Sebo sanyusa okubalaba amannya agange nze Sheikh Asiraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa Maziga alukuya nga bw'obadde ogalaba tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala naneetaaze. Enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu viza zibuze amaka gakolongotana sente zikola zimpita mu ngalo ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago ebyo byokka bijja kummala nja kulombera edduwa ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.